ng'omusajja abadde mu byobufuzi emyaka 25 n'omusobe Bobi Wine ono amaanyi akyalina ku ground kye kibuzo kyensinga ddala yenga omuntu Bobi Wine akyalina amaanyi ng'omuntu sente zijja kupuleyinga kyova laba Museveni anti ebyobufuzi yabitta tayagala kumuvuganya kakati yakozesa omusimbi mungi kati neeno mu bibiina ebirala atalina sente ajja kutuuyana nnyo ye problemu yebyo kitegeeza ne sente politics w'ennaku zino wa sente nagwe nalabye nga awa abantu 55 n'enkumbi exactly so nti omuntu anaaba tabirina ebyo era naye akalulu kagenda mutawaanya kyemba nkubuulira abantu tebajja kulonda nti kuba gundi akkiriza mu kibiina gundi waliwo ekirala ekinaavuga okuyitamuko omuntu nti omuntu aiwamu ojja kwetaagisa abalonzi bawa ku kamwanya weewaawo kati muno mu Kampala bayinza obuteetaaga nnyo kamwanyi kangi naye bw'osukka e Kampala ssebo genda Wakiso abantu beetaaga ne basooka banywamu musajja mulabye akatambi ndooza muli mu Kalabaawo ng'agaba nusu 10,000 asimbisizza abantu layini ate n'abamu boolesezza omululu nga banenya Museveni okulwako kati bwe mpulira nti Muwanga Kivumi naye ateekateeka okujja ekyo kyabwewussa after how many years I think emyaka ndooza kati kubanga yeesimbawo kuva mu 2011 15 so nze ndowooza yandibadde tadda mu byabufuzi awo olinga agambiramu Ssemujuganda bonna abo byonna Betty Namboze yes naye ate ekiseera kyabwe kyawedde kyagwako dda abamu tubalaba nga bali strong be bamu kwa strong opponents omuntu nga Ssemujuganda they are not strong look here they are not strong kubanga be babaddewo naye ate waliwo ab'amaanyi abazze ani asobola okutula mu Kyanganda kati waliwo kanso munnamateeka Nalukola George Musi naye si mutono munnamateeka ate ndowooza asobola okukozesa obukugu bwe okukulembera abantu b'ekira bulungi so nti omuganda agamba nti awakula ennume tewakulemu n'olwekyo bandikakkanye ne bava mu ntebe kubanga era for good and my stomach balabirira baana baabwe naba kika kyabwe tewali nnyo byamaanyi bibakolera bantu era n'omu yabagamba nti ye kasita bajja ne bafuna emmotoka ne bagenda ku mbaga oyo we Butambala mbuye abantu abavubuka abafunira emmotoka ne bagenda ne bawoowa abakazi mbuye kyakola so kakati yandibadde akkakkana era abantu be Butambala banaddamu ne bamulonda ndowooza kijja kuba kikyamu baleke n'abaana bo tebagenda ate nga waliwo abavubuka abavudde mu university baagala nabo okuweereza obalyawo bano balowooza nti mission tennaguka kyekikyabalemeza mu lulu gwa ssente tewali mission gye baliko tewali mission Museveni watunira Ssemujuganda ng'akomye mu parliament eddako talinawe yadde okweraliikiraka no ebyo byajja balabanga ebya bulijjo bajja kwogera bikomaawo badde bwabebeba so nze I advise them tebaddamu na kwogera ku Museveni nti aluddeko kubanga nabo baluddeko so Bobi Wine okusigala nga alaga nti obufuzi tebulina kubanga bwannakyemalira tebulina kubanga bwakwekkusa alina okwansiitinga ezimu ku strong opponents kati abantu nga boogamye nti Muwanga Kivumbi aveeyo balonderemu abantu abalala Betty Namboze aveeyo Betty Namboze bannabyafuzi gye bali abanupu era ndowooza gye bali era bajja kuva kyemanyi kati baava Bobi Wine ne Mathias Puga in particular tebasobola kugatta tebakyasobola kugatta era baakulira mu maka ag'enjawulo so baali tebayinza kutegeera kyekimu bonna ensi balabanga abalwanirira eggwanga lwaki tebeegatta nga bali ebyobufuzi bibeeramu ne interest kati buli muntu yalina interest ye so interest kasita zibeerawo mu byobufuzi buli omu aba alina interest ye onoomu ye muli alowooza nti alina amasannyalaze era w'amaanyi wa ku ntikko ate n'omulala alowooza nti naye alina okutegeera kwe ng'omuntu era naye alina amaanyi mu ngeri ye Buganda ne Nuupu bikyaliwo naye nga tebayawukanemu olwampuuga okuba nti naye ayinza okuba tebajja kwawukana lwampuuga anti mpuuga naye ayinza okwagala okuba
kuba president okusinziira ku nga bwe bagamba. Fine ne bwana bazze naye amaanyi matono. Amaanyi matini. Matono. Actually yandibadde asigale mu Democratic Party. Bwe tukka ku ground wano Bobi Wine amaanyi wano ku internet ffe we tuli amaanyi mangi Bobi Wine naye ku ground wano biri bitya ng'omuntu ali ku ground Bobi Wine mu Buganda akyasobola okuwagirwa akyasobola okubanga abantu bamulabamu essuubi generation eno emulabamu essuubi generation wakati w'emyaka 25 kwa 5 abamu mwe tugwa tulowooza nti asobola okujja n'abeera president. Lwaki abantu balina omwesiga ku mulundi guno? Okumwesiga tusuubira nti naddala nga wayiseewo emyaka ndoza giri 5 nuko okuva lwe yatondebwawo batandika wakati kyekisanja ekigenda okubeera ekyokubiri so amaanyi nga y'omuntu akyagalina amasannyalaze akyagalina naye abali mu kibiina kye si bonna nti balina amasannyalaze abamu bajja kuwangulwa weewaawo abalala bajja kuwangulwa yadde ajja kusimbawo abantu ate babakuba akalulu njaku ekyokulabirako ekibadde ku Makerere University Good Presidency y'omulundi ogw'Ekyenda-mu-1 mutabani wa Ssentamu Churchill teyamuwagira yali alina omulala gwawagira naye he was overwhelmingly defeated. So nti ne ku mulundi guno bijja kubeerawo Bobi Wine ajja komandinga abantu balonda omuntu naye abantu bamugaane. Lwaki? Bo bajja kusunsula omuntu okusinziira ku mukululo gwabaddemu n'amaka mwakulidde ne byakoze mu bitundu ebyo kuba n'asinzira okulonda omuyaga tegujja kukola this time gwakoze ku Nalukoola yabadde ng'omuntu abadde naye azitowa yadde abadde yakajja mu byobufuzi ebifaananako bwe bityo naye nga yaliko kansala ate n'ebigambo byengeri gy'abisengeka abisenga ate yeerandiza yekka omuntu ayeerandiza yekka ebiseera ebisinga Katonda amutambulirako so Nalukoola mu buli ngeri yonna was the best candidate yali alina owangula. Bobi Wine ono mu Buganda kigambibwa nti olina okuba nga olina church Catholic Church gyendowooza nti ayinza okuba agirina nga olina n'obwakabaka ebintu bino ku Buganda agenze yeetereza Bobi Wine agenze yeetereza n'obwakabaka kubanga twali atasobya Katikkiro webale nnyo so kati bagenze beetereza era ebiseera byonna nawulidde nga Ssenyonyi alwanirira ebintu by'obwakabaka Museveni asasule ssente z'abanjibwa so ndowooza bagenda batambula. I call upon all the youth bajje bavuganye ebifo abantu ababaddewo bye babaddemu bajje bavuganye kubanga kati emirimu mitono nnyo mu Uganda kati emirimu egyasigadde gya byabufuzi sibuweereza bajje bavuganye bwe bayitamu nabo baliyo ku ttooke bino byakulyamu ssente zamuwa musolo nabo bajje bazifuneko naye ng'omulamwa gwabyo mu Uganda kuba kulya for good and my stomach. Kitegeeza balina otuwa enkalu abeesimbyewo nga tebannagenda kubanga nabo tebalina kyebagenda bakola basobola obaolyawo okumuwabula naye nga n'ekizibu ekirala ndabanga ali rigged ekintu ekyo ng'omukulembeze tulina kubeera rigged waliwo ekintu kyoleka yadde kikyamu naye n'omala gakireka kyobala Museveni awo ate wasingira bannabyabufuzi si buli kimu kyalabye nti kikyamu aduma nakyo eyo weakness ku side eri gye mulabamu nti omukulembeze yenna leader olina okubeera flexible si buli kimu ekikyamu kyokyogerako waliwo kyoleka yagamba tulabise kubanga nabo bennyini n'abakulembeze banne nabo tebalikole tebali so alina okubalansinga interest ze ne interest z'abalala. Bobi Wine twogeramu kati ni ku biki balina ekintu kye batamuze ennaku ze ekya protest vote akalulu ak'okwekalakaasa tulonde nti ffenna tugambe nti tusimbye mabega w'ono ekintu ekyo kisobola okukola tekisobola lwaki protest vote tesobola kukola tekisobola kukola kubanga
abantu abamu balowooza balonda omuntu okusinziira ku mbeera ze, experience gyavudde omukululo nti atalina amaaso okafune kalooni mubanga oli shuwa oyinza obwangula funayo looni ate bonna abeera defeated ennyumba bagitwale awo so yedda te side ya politics wano mu Uganda. Ebulaaya mu US n'ebitundu ebirala abantu okulondebwa ku bukulembeze ekisookera ddala baba bakuzeekuzeemu nga batuludde ate nga n'akasente bakalina. nga babadde mu education nga babadde mu byobulamu mu sports n'ebiringa ebyo. So protest vote awo ejja kukolera protest vote nze ng'omuntu siraba weekolera talina wegenda kukolera yeewaawo ntera obbiraba nga abantu babyetaddeko protest vote naye nga they are meaningless. Protest vote, what are you protesting for? Anti protesting okuanisiitinga abo abaluddewo oba abo abatali mu kukola tubalonde against them. No, abantu bo babamanya abadde bakola n'ababadde tebakola. Maybe betaaga okunyikiza enjiri eno. Njagala okuwa ekyokulabirako ekya Nansana municipality. Wabaddewo Nsereko Wakayima. Nsereko Wakayima nze ng'omuntu bwe mba ntunuulira abeesimbye ku bubaka bwa palamenti bonna tewali azitowanga Wakayima. Wakayima kye bamuvunaana mbutayogera nnyo naye bw'osi bwe bukozi omusajja eyazimba municipality building ekyo ekizimbe ekyo kyolaba ekyo yakizimba tannaba kubeera mubaka actually yakizimba akyali meya era musajja nze kyemumanyiiko nti wa mazima si muli wanguzi si mubbi naye no abo bonna okujjako nga tayagadde ne bw'akomawo mu kalulu ne bwe yeesimbawo nga independent ajja kuwangula. Bano bazambaali bapya bajje nabo boolese asobola oyo okulondebwa mu 2003 Zambaali ne banne abo bonna nze ndaba Wakayima akyazitowa ate emyaka ndowooza si 10 kati ndowooza kino ekisanja bwajja n'ayitamu kino ekyokubiri okujjako bw'anaaba tayagadde naye bw'ajja n'anoonya akalulu bulungi abantu bakyamwagala musajja si basiru ebyobufuzi bibeeramu ne interest kati buli muntu yalina interest ye so interest agemanya gange ndi n'omwami ayitibwa Mr. Mwanje omusajja munamole mutunuzi wa nsonga ate nga munnabyabufuzi omukukutivu. Nsaba oweyanjuli abatulaba ku Wonder Boy ije nkusaba video eno mulimu ebyenjawulo byensaba bye tugenda okuba nga tuyigira wamu nze naawe atulaba kyokola just likinga information yen esookuba nga etuuka tugenda kunyumyamu akumbeera eri mu ggwanga Uganda nsooka obuze kuba tulaba musula mutya nno mikwano gyaffe abaami n'abakyala batuwuliriza kansooke nteeka eddoboozi lyange amaanya geego Mwanje Mutesaasira tukungubagire wamu okukungubaga kukyagenda mu maaso olw'okufiirwa omukulu w'eddiini y'ekikatuliki Papa Francis ffe wano e Lubaga
twamukungubagidde era ne tubeera n'ekitambiro kya mmisa. N'olwekyo mwenna abali abatuwuliriza, kyabadde kitalo nnyo ddala ekyokuviirwako omukulu oyo abadde muna bya butonde bw'ensi ate nga alwanirira eddembe ly'abantu awatali kusosola mu ggwanga wadde mu ddiini. Sebo Papa ono bwe yajja mu Uganda mu bigambo bitinitini, biki obaoliawo ensi byeri mujjukirako Papa Francis bwe yajja mu Uganda? Papa Francis yayolesa obwagazi bw'abantu bonna awatali kusosola era ng'akubiriza amawanga obutalwanagana lwa byabufuzi, kubanga amawanga mangi nnyo e Bulaaya, mu Middle East ne mu Africa wabaddewo obugulumbu bungi mu byobufuzi ng'abantu battiŋŋana olw'obuyinza. So abadde mulwanirizi wa ddembe kayingo era nga avumirira eby'okutooboola eddembe ly'obuntu. Ebigambo bye birina kye bikozeeko sofa mu Uganda nti waliwo kyenjo obaoliawo ku bigambo bye nga biyinza oba byawulirwa omulanga ogwogumu naddala nga n'abamu ku bantu abali ku ludda oluli baali bamumiitinzeko nga sipiika yamumiitingako, Prime Minister Kenyi yamumiitingako, birina kye bibakozeeko ko oba just? Bajja kweyongera okwekuba mu kifuba kubanga naddala bwe yafudde abantu abazze okukungubaga era bakyamukungubagira na leero walabiddwawo okwegatta ennyo okw'abantu bonna kubanga ye abadde tasosola. So tusuubira nti bannabyabufuzi n'abatali bannabyabufuzi bajja kweyongera okwekuba mu mutima olwa ligase gy'alese ku nsi. Ensonga ezimu kuzikutte wiiki eno yonna, ensonga ya Bobi Wine yasisinkana ababaka ba Buganda era mu babaka ba Buganda Mwanga Kivumbi yawandwa omuliro. Wabula ensonga enkulu kigambibwa ababaka abaasobya ekibiina eki-NUP baveeyo beetonde oluvannyuma after 30 days. Ekibuzo kiri nti Mwanga Kivumbi ne banne abakulira NUP bagamba ababaka abo abasiiwuka empisa beetonde mu nnaku 3. Ekikolwa ekyo kiyinza kyotattanya otya? Ebyobufuzi gubeera mutwe gwa muntu era nga ebitabo bwe bitugamba ebitukuvu nti atakikolangako aveeyo amukube ejjinja. So tusuubira nti buli muntu mu byobufuzi alibeera n'omutwe gwe ogumusalirawo ki kyayagala, naye nga okujja abantu abo beetonde sirowooza nti basobola okujja okwetondera. Eyo statement ey'abantu abo kubayita okujja okwetonda yabadde nfu, tebasobola kujja kwetonda. Anti kati kubanga nja kuwaayo ekyokulabirako. Mathias Mpuuga ye agamba nti ssente yazifuna mu mateeka era kwe kwava olutalo ye ne Bobi Wine. So yazifuna mu mateeka naye nga yazifuna mu mateeka mu ndaba ye ey'ebintu baazimuwa kuba teyali yekka, baazibawa ne banne. Naye nga kikolwa kyali kituufu oba kuba kati ne Ssenyonyi singa kati essaawa eno bwa biseera bye bimu naye bandibadde bamuwa? Ndowooza bo it was their opportune time. Tosobola kukimunenyeza kubanga si yagenda naggula safe najja mu ssente. So ndowooza ate n'ekirala so n'olwekyo tebayinza kugatta kati kino ekyokuyita bantu nga baagala bajje beetonde. It is impossible, they cannot apologize kubanga balowooza nti wali musango gwe baakola. Balobye baakola ebikyamu ebitassociatinga na kibiina kyabwe. Okusinza ku ndowooza y'oyo abavunaana baakola kikyamu, ne bo balowooza nti baali ku mulamwa. Kiina ekyo kigenda obbakosaako oba kigenda kukosa kibiina? Politically bwe baba nga babaddeko ku gurawundi gye baabalondera still bwe banaakomawo mu kalulu bajja kuwangula, ne baba ku gurawundi tebabaddeeko they will be defeated. Kaadi eno ekyalina amaanyi kubanga mu bifo ebyo abantu nga baagala abaali abapya mu byobufuzi baagikozesa. Ffenna tulowooza abamu nti obaoliawo yali chance nene olwa kaadi nti baagala ono okufuna ekifo. Baagala had come for the second time I think. But gwe gwasooka gwe gwali omulundi ogusoose. Be ba first timers abamu. Okay. Naye nga kaadi ku mulundi guno tejja kuba nnyo n'amakulu. Omuyaga ogwaliwo luli tegujja kuba muyaga this time. Abazze bakiyaga baba bakubamu ebituli. Kiyaga
anti Kiyaga ne yalina mbwe emisango kubanga okuwagira Mpuuga n'obutawandika ku kipapula kiri ekyali kijjamu Mpuuga obwesige ndowooza mbu kyekyamuvunaanya nezo ndowooza ebyo ebibeera bya bufuzi bya kyana kito anti president buli muntu abeera n'endowooza president agambye president w'ekibiina nti ono takyali munnaffe olw'ebikolwa bino byakoze era ffe tumususpendinze era ne ku bwa commissioner tumugobye lwaki nzakkiririza mu president Dr. Hildaman Kiyaga lwaki ate nsigala ndifayinga ate ne president awo bw'obeera mukulembeze oba oyagala kuddira mitwe gy'abantu ogiteeke mu kutm ekitali kituufu bw'obeera leader obeera flexible era waliwo ebintu by'oyinza okulaba n'obinyooma noga nti obutalo butono sijja kuddamu obwo so nze ndaba ebintu nga Kiyaga oli omukyala w'Emityana MP baagala nze ndaba babanenyeza bwereere bwemage era nze sikiraba mu nsonga eri mu ggumba okubayita mbu beetonde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 24 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Position ekyalina amaanyi mu Buganda ekyo kijja kusinziira naye kyensuubira abantu bagenda kulonda abantu okusinza ku merit bagenda kusinziira abantu olw'omukulo n'ebyobufuzi babadde babikola era tusuubirayo bannabyabufuzi abapya ku mulundi guno omuyaga tegujja kukola tegugenda kukola. Kale nkusaba ebigambo by'omukulu ebyaddala nkyemanyi birina kye bikuguliddewo amatu ebyaddala abantu nga Muwanga Kivumbi ogenda ku myaka 2 ebyaddala nga mugamba Museveni afuze ebbanga ddene ebyaddala nange ndowooza nti balina okuba nga batuwaabulira batulekamu nga tugenda ku nsonga endala still naye ndowooza bwe olingiriza ennyo ojja kwesanga nti abamu mu butuufu tebazitwala naye ng'okuwaayo ssente ababaka ba paalamenti kibaddewo ebbanga ddene kibaddewo paalamenti eziyise so na kino ndowooza abamu bazitutte bazitutte. Ekibuuzo kyensingira ddala okwagala abantu kye babuuza tugenda mu kalulu 226 omuntu wagamba nti mu bbanga lino ery'emyaka 5 ayimprovinze here and there. For starters nze nnyinza okulaba nti bayimprovinze mu ngeri gye bakwatamu nti naye tulina olukiiko lwa Buganda tugenda kulwala ebweruti ebintu bwe bityo ndaba nga bayimprovinzeemu biki ebirala byayimprovinzeemu nti munnayuganda oyo abiteekeko essira agambye nti omusajja ebyaddala asenvudde avudde wali we twamumanyira mu kusooka. Kati ebizibu byayiseemu bibadde bingi ne banne bamufaanana naye ng'omuntu of course agenze atereeza PRO ne Buganda Kingdom oba oliawo n'obwakabaka obulala alina empuliziganya nabwo ndowooza ate ndowooza n'akasente ng'ekibiina kagenze keeyongera ekiyinza okuyambako mu ntambuza y'emirimu newankubadde nga ye ng'omuntu mukodo naye oba oliawo ayinza abamwetoolodde abamu basobola oba oliawo okumuwabula naye nga ebyobufuzi weewaa bonna bajja kubanga bonna baagala bamanye naye abantu abamu baba bategeera abantu oyo omusajja tannaba kulwako nnyo basobola omuzaayo ekisanjala nsereko wakayina. Kale okujjako ng'olina kw'oyagala otulekera
naddala ku bakulembeze abato abajja nga gwe yali omukulembeze ng'omusajja atambuleza nkowoola abavubuka bonna ab'omulembe guno bajje benyigire mu byobufuzi mwesimbewo nammwe musobola osobola okulamuza obwa mmeeya bw'ekitundu kino oba obwa ssentebe obw'eggombolola eno kubanga mukulu wange Ssemujju ayinza obutadda akuze Ssemujju ow'eggombolola ya Wakiso mumyuka ayinza obutadda. So I call upon all the youth bajje bavuganye ebifo abantu ababaddewo bye babaddemu bajje bavuganye kubanga nammwe bonna mwesimbyeko nammwe mubawe nga bwe bamusobodde ye Uganda gye tulimu olwaleero. Kati akasemberayo ddala Bobi Wine mu kalulu akaggwa yagamba baamubba baamunyaga wabula ne Museveni omwaka oguwedde yagamba nti Bobi Wine yamubba obululu akakadde kalambaako obululu obubbi mu kalulu kano ke tulagamu obulaba otya ate awo because buli kalulu wabaawo omutu ono atubbi ono atubbi. No ebyobufuzi abamu baabiteeka ku levu ey'okusaagasaagirira. Museveni tebaamubba ye yabba ne yeewaŋŋamya ku bannayuganda. Walabye ekyabadde Kawempe Nambimbu naye yagenze okuwaaba okubanga baamubbye busirusiru kwetumbawaza ne beetumbawaza baba tebalina oba byakola. Oyo omukazi Nambi muwala wa Kigonga agenda alye ku ssente za kitaabwe si munaku agenda alye ku ssente za kitaabwe mu kifo ky'okutumalira obudde n'okumala ebiseera bya kooti kubanga ye baamuwangula mu alaali talina kyatugamba bannayuganda. Kati okubba akalulu ke njagala osembyeyo buli omu agamba yamubba Bobi Wine agamba yamubba Museveni yagamba naye baamubba ali kiri nkugambye obubbi mu kalulu toyinza kugaana muntu complaininga naye ng'ebiseera emyaka mingi nnyo nga opposition ewangula nga Museveni akakwatamu ne ku kifo ky'okujjuza omubaka baabakutte nga bastaffinga obululu mu bibokisi ebyo byemu ku bujulizi nalukoola bw'alina bw'agenda okupresentinga eri ekkooti. So obubbi bw'obululu toyinza kubujja mu Uganda. Mu butuufu okubba obululu kiri buyo mu Uganda. Gavumenti etwala erina resources ezimala okukakuuma akaayo bano abajjanga ba Bobi Wine n'abalala ndoza ye strong opponent kati bagenda kukola batya okubyewala oba okubitangira. Kufuba nnyo kubeera n'abaana bamalirivu abanaakuuma obululu obwo ne babukuuma newankubadde waliwo awalala we batasobola kukuuma ebyo Katonda yasalawo. Ne bino ebifo ebirala bya local government n'omubaka wa parliament basobola okulwana ne babitaasa. N'ekya president kizibu nnyo okutaasa kubanga Museveni yalonda ba registrar yalonda chairman wa electoral commission yabasasula essente bwe bumu ku bunnanfuusi obukyali mu election za Uganda. So ku kifo kya president ndi skeptical nti Bobi Wine asobola okukiwangula kubanga singa wabaddewo obwetengerevu bwa electoral commission nga erondebwa mu nkola ey'okubalansinga nti buli political party eteekayo omuntu representative ekyo kyandibadde kikola era Museveni bandimuwangudde hands down. Naye kati nga yakyasasula bali omusaala kizibu nnyo okuwangulwa Museveni gwe ŋŋamba kizibu nnyo n'ebino ebifo ebirala wadde nga ogambe Bobi Wine asobola okuwangula kati ndowooza wali okuwangulira ddala okulangirirwa nti ye president asobola okuwangula naye okulangirirwa okujjako nga electoral commission ekyuse n'erondebwa abantu ffe oba ne tugenda nga ne tusaba ebifo ebyo ne tulondebwa ne tubiddukanya. Kati ng'ekya ssentebe electoral commission nze kamwa kwogera nsobola okukiddukanya obulungi era nembeera wa mazima naye sisobola kubanga Museveni tamanyi era tayinza kukimpa ekifo ekyo. N'abalala bannayuganda naawe osobola okubeera ssentebe waakyo naye olw'okubanga ebintu bino biri mu tribalism tolaba nti era byabakama yadde n'ekiggundo yali omuganda yaziniranga ku ntoli ze. So okujjawo ng'ozinira ku ntoli za Museveni tosobola kubeera chairman wa electoral commission not until ng'ekifo ekyo enkola ebadde dismantled abantu ne batandika okusabanga emirimu egy'okukola ku lukiiko oba
political parties ne zibeera represented ku lukiiko